One to my check, one to check. Said I think of you. Bini ayingiddewo. Ayingiddewo. Labajawe tere motoka. Mumasanga hanzira wakati. Ewa mbadde ninakwata eno. Sorry. Yuya eno ku street ku pavement yeja avugire moroka ye najja bano basimbe line omanyi mu bisera bya Christmas ebintu babisale beyi kati abantu bakedde ku semaduka ne basimba line kati Bini yasembye okujja nenda babayitako ajja maso muleka kati Bini yabadde yazedda kati wano waliwo ekitebe bakisaze beyi bulijjo kya euro 5 kati kya euro 250 ye kati okubalaga nti wano wawe esawa yali yazisetinze da kyekyo tutandika butandisi bannamukadde abasosewo ne bawunya bagayi gwe zuka wamma namujjayo bano bakakasiza nti ono yabadde asosewo yabadde cabbage singa twalidde ndye ne tumeketa kisirani laba najjayo bano bino nabirangera kukakasa nazasa inti ye yasosewo kuba bonna babisanzeewo mu njogera nyangu nze Stone M Silver Fox bana atana subscribing ate mu sharing mbagala nnyo kati bagenda okugulawo edduuka Bin ye yasokera ddala okuyingira semana mulabe anoonya jaddala talabayo buli wamu ayagala gendayo anoonya entebe eri kati party wano ate ewedde kale tugenda maaso yes okay eno part 1 njagireta eno part 2 kati ekitebe amazo kiwangula ekitebe ye yakigula kati akitise ku moroka ye jine mkebe jalangi kanjiteke wan yes okay kanjitekere ddala wano kakyakabulamu aguzeyo n'olweyo nabagambye ebiseera bya Ssekukkulu nasooka atega emmotoka wano najjamu hand brakes bulungi n'alinya omukebe ogumu agusibyeko waya n'aguteeka ku crack kati najjamu giya wano n'akoleeza kati laba plani ya Bini planning agendera waggulu w'ekitebe ate oba tafunye watuula ebintu abitadde mu mmotoka ne watuula ne yeerabirawo kati ate n'entebe emukuza atwala ng'eri eno tewali agenda ng'agituddemu wamasokoleke kati adidde olweyo ne bulashi wamu n'ekisiimula wano nja kuba nninnya bulungi ku pedo y'omuliro oba accelerator ne break kati na racinga nasika kano kati raba najjamu emmoroka netandika otambula avuga olwagendako abantu ye akakoza atya asazeeko tugenda mu maaso nze Stone M bane munyambe mu subscribing mu commenting n'amanya gamwe ngenda tandika batumirangako yes okay kati aba agenda ekkuba eri balizibye balirongoswa kati eno gyawese aba bagamba nti emmoroka ajja kwewunzikira ku 1.4 bannange yatunulako awo gyava kana kaserengeto kamaanyi walinya ku bureki walinya ku muliro muli mubi ampu katusabe mukama aleme kubuuka ku ntebe saket laba olweyo gye lulaze kati agezako kikitanya alusika teruvuddeyo luvuddeyo ofisi ali wano akwata bano abavuga speed enene yamuyitako teyamula ninga alabye emmotoka dayira walayi nti munnange eno waliyo abatikkula emifaliso omanyi ebiseera bya Ssekukkulu abantu bakyusa ebintu by'omu nnyumba Bini yava eri n'ayingira buyingizi laba ekyali foomu w'abendi kale agudde mu foomu w'abendi munnange atuuse mu nju ewe eno yentebe ye bulijjo yatuulamu kati afunye empya ate nga kulayisi kati ayina engeri gyaggalawo omunyolo n'agugyako
omunyolo wagujjako guteka aleeri kumpi mu bwokulya afuluma foomu mwerere ono gwe bakolamu emifaleso najja n'ategeka bulungi wano eno entebe nsaanira wano entebe eno empya yeesaana wano kyava ajjayo akatandaalo n'akateeka wali n'akwata kano akameeza n'akaseeseetula njagala wekkaanye buli muvu gye tulaba kati kyava addira eno entebe ebaddewo ngawo n'agisembeza wano naye teyagituusa ku kisenge kati eno empya erina kubeera no mu direction ya TV wano abeerawo yekka n'akwata Teddy ama Teddy tuula wano tuula wano kati kyava akwata gino emikebe gya langi nabagambye tuli mu biseera bya Christmas kati yeetaaga osiiga njo kati asula ekyupa ya giraasi eyatika kikategedde n'akwata omukebe gwa Nesta ne gwatika lindako awo waliwo akameeza kyava akwata bawero wulira firimu kandabe wano wabeerawo akameeza buli jani yazigyewo akameeza katatulirabire tiri eryenyere lyakajyewo akameeza kano kalina beera wanene okume nakatadde eri kati omuntu agenda kukola atya lyasize ebintu byalyo ayina ekirowoozo kimujjidde webaba nga akameeza kali wano wasaanawo akadirisa wano yajja apime laba empimo ya bbini apimye kati measurements zaalina mu ngalo ze. Ladies and gentlemen, tugenda maaso nze Stone M, subscribing, mu sharing, mu commenting amanya gamengena kubeera mba commenting anajovudde najosinzira okulaba wano ennyini ya kati ajeko mukono mulala kati katulabe kati anoonyaawo oba nkola biki yajja akaddemu n'afuna pencil afunye penso apimye bulungi n'aleeta measurements ayagala musasa yuya yebine nze Stone M. Yes, okay. Naleta natandika okukolobola alambyewo ku luno bas kati aleeta ki tugenda mu maaso tukyali ku Stone M Vijay Stone nkulokye koche jaga omulabye nazikuza kano kakuba bituli mu bisenge drill ekyo kimu yamakinzewo dda bulungi nnyo n'aleeta akasala asala kino ekisenge kya landlord naye bindi ebitayagala kumanya asala erudda waliyo ebifaananyi bye n'asala tarabayo asala ekyo ne kigwa wano nga wakaluba nnyo asala asobola nosoola olulimi ajjeeyo anyumirwa mu byakola otyo wano wenyina owetera akkiriza essimu evuga ndabanga atebedde mu waya n'agisala ninga awulidde essimu evuga kiki ani ankubira bw'anaayagala anaddamu n'akuba kumbe bwaya ligisaze zino zi landline ezedda ezasookawo n'asala n'ajja ku kifaananyi kya Queen taata wa Queen n'asalako Queen wa Bungereza omutwe agenda okusala bba wa Queen ebiseera byo Queen yali akyafuga Bungereza bba wa Queen naye n'amusalako omutwe kati nga bino tubeera n'ebifaananyi bya Kabaka luba ne president mu ofiisi zaffe kati Abangereza abeera n'ebifaananyi bya Queen kati nga ndaba agenda sala agenda amusaze Swaziniga bamusaze ya ekyo kiwedde otyo kati eno play jajje wano oba luno lwawo lwajjidde ddala wano
yaluleeta engeri gye yali nti yapimye bulungi yaluleeta n'alutuuza butuuza wanene bas ya awo kiwedde yajja asumula emikebe gye egyalangi nze Stone M subscribinga musharinga embaagala nnyo Vigeston ng'osubscribinga kati alina akasigalangi ke naye ndaba nga akakwata ndowooza wamala osigalangi tatera kkoza ebiseera ebisinga kati naafuna ennyondo sijja kayana naawe yajja akakonekoone bino birangi ebyakwatira bisobole okukola ki okuta ennyondo nazzaayo omuntu kasiiga ebiseera bya Christmas nabagambye abantu batera okulongoosa ennyumba zaabwe ntandikiddewa ate kadda iye kano sikategedde akantu kange kaguddeyo ate agala kwata mu birangi Teddy kati najja alimberimbe Teddy labayo tunula eri Teddy n'avaayo atunula eri wano eki n'amufunita basi kati Teddy gwagenda okukola ng'ekisiiga gwagenda okukola nga blush teyatandika siigisa Teddy asiigisa Teddy kyaliwo enfanfe era amuvuddemu kati agenda okuzza amaaso nga birangi ate bigenda ku bintu bye ne kameeza ke nga birangi kwebiri bino bye saagala kati nkoze ntya inaawe empapula z'amawulire zino empapula z'amawulire ziyinza kunnyamba ki mu mbeera gye ndimu kati ebintu byonna ebiri mu nnyumba yatandika bisabika mu mpapula ze z'amawulire abisabika essimu azisabise wonna wonna waatayagala langi etuuke atandise osabikawo empapula z'amawulire nze Stone M musubscribinge ogenda mu YouTube otekamu test Vigeston ng'osubscribinga oba buno bweki naye ababaddewo nga tutandika jjukiramu waggulawo ennyumba ye omunyolo nagwo agusabika kati ababaddewo mu part 1 oba tugenda leeta part 1 enkofiira eno si ya Bini erina nnyiniyo n'asooka agibikka wano ku ssaawa enkofiira ebeera awo kyekyo laba kyakoze ennyumba entebe yo naagisabise dda amawulire najjayo nafuwakawo akafufu katonotono abino saagala ne bino najjayo bino byali bya Christmas ewedde bamuwa firework kati naddira firework ono oba firework namuteka mukebe gwa langi kati kabaze firework ono agenda kukoleza ffenna tulabe kigenda maaso ajeyo ekibiriiti kati ngenda kukoleza nenziruka nenzigulawo naye nga ninga atalabako munyolo ku luggi tugende mu maaso kati yajja akoleze firework abanga bomu ladies and gentlemen akolezeza ladies and gentlemen agulawo naye nga sijjukira nti omunyolo gwabaddeko kati yajja ekyasooka yali apo agulizaawo apo ngaetera okubeera nafunafu tugenda mu maaso eno bomu etandise okubala omunyolo aguzudde kati naggalawo nayegalira bulungi najja ebweru nakwata ku matubo mwetera okubwatuka nnyo kati waliwo kamoga babaddewo mu pati 1 ababaddewo mu pati 1 kamoga agenda okulaba alina akakone ku mutwe enkofiira yange eriwa ono mukwano gwa Bini baali bazze okumulabako wamanzi jjukira nagiresibwa Bini eno pati 1 tujja gikola eri muno enkofiira yange eri muno naggulawo ono Bini gye yategese bomu ulira nga kamoga ali munda kyekigenda maaso kati Bini avaayo agenda okussa amaaso nga waliwo ebigere ebya white ebyafulumya ewuwe kano sikategedde naye agenda okujja nga wano ennyumba yonna yesiize dda bulungi najja naggalawo mpolampola otyo waliwo ekisiikirize kya kamoga
ewedde manya musubscribing ku channel yange Vigestone nga bulijjo subscribing nze